Kaguta Museveni mukubira engalo z'amaanyi. Museveni oye! Kamange Pulezidenti olw'okuba abategeeza nti obudde ng'emulabe waffe kkirizange. Abawagizi ba Yoweri Kaguta Museveni avudde mu taata zekyamaanyi abagagala mwana nalamasaka Poruyimba oluleta Munasaka, poruyimba. But more so from Greater Kampala. Njagala kwebaza twagala kutegeeza bannayuganda nti ddala Museveni awooma. Abantu babadde bambuuza nti Museveni awooma ki? Nga mbaddamu mbagamba nti enguudo za koolaasi, amasannyalaze, buli lwonya akasoda akannyogoga olwo Museveni aba awooma. Dimokulaasi wali mu ggwanga wano, buli omu ayogera by'ayagala naye tewali amukima kumutwala, oyo jjajja awooma. Era y'ensonga lwaki ab'opposition balwanira wano, tebafuluma bweru wa ggwanga, kubanga wano wawooma. Wano wawooma naki? I want to congratulate Munamasaka. Njagala kuyozayoza Munamasaka for using his gift of singing okozesa ekirabo kye eky'okuyimba to promote NRM and development. Okutumbula NRM n'enkulaakulana. I first saw Munamasaka in Mukono, and this is what we used to do in the bush. Our people nga kino kye baasinganga okukola mu nsiko. This is how we are mobilizing people. Yengeri gye baakolangamu okukunga abantu. Using the Bakisimba tunes, the Nankasa tunes to mobilize our people. Nga bakozesa engoma eza Nankasa n'amaloboozi okukunga abantu. Bakisimba. Nga bakuba ne Bakisimba gye mumanyi obulungi. Because if we don't do that and we only in services, then that means we shall have to okusaka emmere from outside. Kubanga bwe tutakola ekyo ne tubeera mu kabondo kamu kokka, kitegeeza nti no tujja emmere ejjatuggwako ate tubeere nga tuli mu kusaka busasi. And that will be very difficult. Ate ekyo kijja kubeera kizibu nnyo. And yet we have got good possibility of agriculture. So nga ate tulina wano ettaka ddungi na buli kimu kyonna ekirungi n'obudde obulungi obutusobola okutuyambako okubeera nga tulima era ne tufuna. And we said we should do agriculture with ekibalo. Ate agamba nti tulina okukola obulimi nga tutaddemu ekibalo n'okubala ennyo. So that is the second kabondo. So President agamba nti ako ke kabondo ak'okubiri.